kati Bugembe olwaleero ekisooka alina okufuna omukazi gwe bayita high profile woman batuula ne bagamba mukyala pastor okisegeera mukyala pastor naye buli lwonoonya omukazi ali mu levo yo tasobola kuwuliriza kuba aba mu levo yo n'abamulaba bali mu levo yo gwe wootuukidde omulaba nti ne mukazi anjaamu ali mu levo yange n'abamulaba bali mu levo yo n'okusingaku kati abamwe n'abatagalamu okisegeera anaafuna omukazi yenna amufumbira oba amufumbirwa atuula wansi n'asala amadaala ge 8 ku 10 yayina baba ina 10 agasala labi Nigeria bino bakulaga mbu kabaka yali atambula agenda simanya n'abakumi bamuwerekerako naye kanga omuwala ava ku luzzi n'agamba muyimirire neziyimirira balina message nene jebasindika omuntu kyata wabudde fenna kye tutawabudde bw'osanga omuwala ali ku TikTok wano ng'anyenya mabina alina following y'abantu 20,000 10,000 5,000 aga Katonda mu gguto sobola muteeka wakane mbeera mwenna mubeera muli abasajja aba babiri kuba buli omu alina baakolerera omulaba oyo muteeyi bw'ojja omuwala mu kyalo oba bw'ojja omuwala mu kifuufu oba bw'ojja omuwala mu kikomera n'omutwala eka agenda obubanguka ng'omulinamu abaana 5 kati oba tatudde lw'abaana y'alaba nze nkyaliko ndi musajja gw'oweddeko oba opaala gw'alaba nze ngenzi nina ebipya bye nazudde esewo n'omuwala onalabika yapushinga story eno omuwala omuwala oyo mulaba nnyo ku akawunti yange wano oba yeye omuwala oyo yapushinga story eno because according to my intelligence kindaga nti omuwala ono yapushinga story omanya abawala bangi abagezezaako okwetega pastor Bugembe oyo era bamwetega nti 90% abawala abasabire wa Bugembe baagala kubawasa tebagala bawasa pastor kyekyakugaana tebagala bawasa begomba pasita kyekiri kyegambye okimanyi nti abawala abagende wa Bugembe balina relationship naye bakyanonye serious relationship uliriza kino ekisooka katwebuuze anya jjajjeko faani uliriza nesuseeko ekisooka katusooke twebuuze pastor Bugembe si muvubuka muto twakula tulaba pastor Bugembe nga musajja mukulu kyekigaana pastor Bugembe ati 40s okuwasa ayina ensonga ze ekirala n'omuwala ono apushinga story eno bamuteeke mu kategole y'okubeera mukyala pastor Bugembe njagala kugamba nti speed kendeezi ogenda kutomera omusajja yenna omwana omuwala ali eyo buli lwoli musanga nga alina buli kimu nga talina mukyala waka manya nti ekyamugaana okuwasa gwe tekiyinja kusupeyalinga ekyagaana omusajja oyo okuwasa abeeko n'omukazi gw'atambula naye mu byobugagga bye byonna n'ekkubo lye erya success gwe tekisobola kusupeyalinga either alina empisa embi golooza mu lugendo lwe talabamu bakazi gwe lwaki omusanza ati topest lwaki omusanza ati pik osobola omusanga waali ate gambye bw'oba nakola linnya ate wuliriza nzenna kyenzikiriziganya nakyo omusajja ow'obuvunaanyizibwa atambula n'omukazi osobola okumusanga n'obaawula bwawuzi okategedde ani munnange mbadde n'omukazi gwentambula naye tetubadde tetutambula bulungi kati kenfunye gwe ow'obulooto byange katugende muki mu maaso naye omusajja okuba nti Katonda amubulesinze mu buli kimu nga mulamu bwe temulimu mukyala gwe toyinza kuŋŋamba nti gwe yali alinda obulamu nyina kyembadde gamba omuntu yenna ng'oli muwala kino kankikulage bw'oba ng'oli muwala n'otandika kati ngenda kuwa live example all good media presenters tebasobola kufumbirwa wano mu Uganda unless nga yafunye omusajja gwakwata jiribwa naye teriyo family etegeera eyinza kugamba nti ogenda wasaani kankikubewo tigenda wasa simanya owa mami simanya ngenda kuwasa simanya bamuyita hani nemuwala wagundi wa moti naye ali mumuteeka mu danger zone yemu kuba buli akulaba alina byakulowooleza kakadde okisegeera buli akwana ajja n'agamba hana yaba ameka abamukwanye leero ameka abamukwanye era oluwulira nti oyagalani tinjagala gundi negundi abalo n'abasobola abo nga bawala ba Bishop Busy era ogenda olaba bagwa mu bafere kuba abafere batuula eri ne bannaabwe bagamba ne bwensika mungi wamukko ku mafuta tugenzeyo abanga zaala
era bajja bawaayo kino bawaayo kiri bawaayo kino mpaka bwamugwamu naye an understanding man muzibu kufuna kalina ekyokubiri ku Pastor Bugembe lwaki ayinza oba tannawasa kankubuulire omusajja yenna never establish yourself nga tonnawasa. When you establish yourself ogenda gwa mugonya na miguya na nganga kuwaje jibeera wa njagala musajja muto ng'amana muto nga ine maroka nga ine omulimo hankolere business tokola nko yadde yotundo obulega oyagala kolere business sente zanzo oyagala okutta kati it needs a man who is well established you know ne sente zaziteeka wa akuteekemu ozitenga alaba odeka kati bana abawala babeere kisoka bogendo funa baba alabadda baba sosola kali kizibu nnyo Bugembe okugenda muwala gwalina okukwana kuba Bugembe bwaba ayagala serious relationship ayina kuba na muwala myaka 19 myaka 2 kali Bugembe oyo omwana usaba olire olira tuli ku mukazi kati omumaka Bugembe tanna wasaako tajja sobola mukazi tasobola mukulu munne Kayanja kankubulira kino uliriza katono so uliriza katono kano oyogere submission yeyo omukazi yenna bwomuwasanga mukulu ng'alabyeko akugondera ennaku nga 15 nga mugenda mu bufumbo naye kasita obufumbo buggwa n'omuteeka ewaka empeta ng'agirina empapula ng'azirina kubanga abantu omukazi waba asazeewo okutabuka abamuwa amagezi n'abamulwanira entalo basobola okubaawo kuggwa alina erinnya okitegeera kati omukazi yalaba alabedde lwaliro omukazi wa myaka 3 abeerayo base n'abasajja bameka guno omulembe abaali mbasajja 10 ati oba ovudde mu layini yo bw'omutwala n'omuteeka eka myaka 3 mubeera abakulu aba oyagala kuzimbira nnyoko ayagala kuzimbira nnyina oyagala gula ploti ku kkubo ayagala gula ploti ku kkubo n'ebizimu byenkanya afuluma ssaawa ayagala kuba alina program ye naawe ofuluma zokola ki kati Bugembe wakolera ensobi n'awasa omukazi omukulu tagenda kufuna ku laavu ey'omukazi agololera bba omukazi afumbira bba omukazi akwata ebyokulya n'abitegekera bba agenda kufuna ya mukulu munne ono ayita wano nono ayita wano okwebuuza ku hello honey tagenda manya nti omukazi afukamira Godfather njagala twebuuza ekintu kimu siyale ng'abasajja lwaki pastor ku byonna Katonda byamukoledde mu bulamu bwe temuli mukazi n'abawala byonna ekibuuzo ekyo kibeere kikulu mu bulamu bwammwe mu abawala abali eyo abeetega Bugembe njagala kibeere kibuuzo mu bulamu bwammwe era omuwala gwe nalabye oyo muwala oyo gwe bazonza koza ino nti oyo muwala yapushinga amawulire yesembeze mu bulamu oyo muwala yapushinga amawulire okwesembeza mu bulamu bwa Pastor Bugembe naye ogenda kutomera omusajja yenna alina buli kimu nga mu bulamu bwe tasobola kutomera abaatebye talinayo kuteeba Bugembe yeetaaga omukazi omukulu si buno obuwala Bugembe okwambala engoye z'abavubuka Bugembe tabangako muvubuka tukuze tufuuse bavubuka nga Bugembe twatandika okumugamba muntu mukulu mu tetuganye Bugembe ayinza okuba akwata emyaka aga naye okuleka ng'oyagala kuyita mu buyisi naye Bugembe yeetaaga omukazi gwe tulaba nga tuyita maama Bugembe yeetaaga mukyala nga mwana w'abandi ati wuliriza myaka 2 abawala ne bagetinga confused balabanga muto munnaabwe this is an aged man yeetaaga mukulu munne munoonye future yammwe mu bavubuka abato kati kankulage munoonye future zammwe mu bavubuka be musobola okwezimba nabo kankolage kino ekisooka tolina kyoba ogenda kuteeka ku mmeeza musajja wakuwera oli yakola dda wajja alina erinnya wajja alina buli kimu ajja kutuuka okulowooza nti omwagalako ebyo byalina ate nga tasobola kulowooza nga gwe naawe ozze mu yinjala ettayimu talina oyinjala ettayimu gwe weebuuzanga nnyo nti ono kino kyenjagala omugattako lwaki mbulamu bwonna tekiri kayanja weeyita pasito okola byamagero nga gwe Katonda akyaganya okugatta na kino omuwala omusanze asiba enjala za mitwalo 4 ayambala wiigi ya miliyoni 1 ekyo kyaba agenda okugattako oli ali oluyimba tiserava enyuma nnyo nga sente weeri munnange ekyo naawe okimanyi kati waliwo n'oluyimba lwa Bobi Wine era naye yaluyimba nga lukwana lisente weeri togyali beibe kati beba bujingo bwaba maya beba Bugembe bwaba akwana akoteka bulamu nti sente ekolaki sente diriwo kati bana abawala nga bwe wamulabya afaanana n'abamufaanana n'abalinga ye bazze kulya sente tebazze kufumbirwa ekyokubiri nkugambye Bugembe tasobola kufuna mukazi amwagala ng'asusa 22 kirekawo abakazi abasula mu overnight basulene ebiwala ebyambala empale empanvu basulene ebizibu byabo kino kirekawo abawala abasula mu overnight bwe kibanga kituufu
pastor omulimu agulimu kibalekawa abambala engoye empanvu bamukama yebazibwe naye madoka nze nensanga omwana wange nti yasuze overnight ajajajajajajaja emboko zenkuba omwana mukwano gwange just nonga nti osulamu uliriza abawala abato abasajja abeetaaga okubawasa babasobola bali mabaala genda otulawo wetege n'akacupa ka soda be basajja babasobola naye kanja kankulage kati pasta wuyo bwe muba mukakasiza ddala nti omulimu agulimu gwabadde ayambala ebiwanvu pasta akulabewo oliriddawa oyo mwala omulaba gwokitwala nti Bugembe yali problematic oba hazardous naye Bugembe talina kyasobola kukola ku bawala size ezo bazibu omwana bwasukkanga 24 ayina okuwa 10 satisfying unbreakable reasons lwaki talina musajja omuwala ne bwajja mu bulamu bwa pastor olwaleero ayagala linnya ne pastor tamusobola oyo omuwala wa 29 tamusobola pastor yayita ku myaka egibeera n'omukazi maka omukazi olina okutambula naye asobola oba naye omukazi olina okutambula naye wa myaka mito ate uliriza Godfather omukazi anaakwagala Godfather omukazi anaakutegeera tambula naye mutambule babiri mu lugendo olwo nga mukyali eri wansi oyo omukazi ajja okutiiririra ku loosi ye anakalosola mufuna bwoba ofunye omwana wo ne bano batwazi baagala linnya Bugembe batwazi baagala sekayanyiza bwerere okitegedde kati omutwazi ajjanga mafiya bulaza omuwala nze naliko mu sauna omuwala yavuma omusajja omusajja alina kye yatugamba musajja nga kano wamanye bano kati ne bwoba n'emmundu omukazi kasitamala okujjamu engoye bulaza ne bwoba jeno ne bwoba ani akukwata ekitogi n'akuteeka omutwe mu bbaafu kati abawala bonna bw'aba akuzeemu myaka 26 abamuzibu ogendereranga nnyo ziklase simanya were established women simanya girls simanya ndudde mu kibuga simanya is a lawyer is a doctor Bugembe ku myaka gy'alina tayinza kufuna mukwano mutuufu gwa muwala ono kwa Bugembe akaddiye ekisooka kyenjagala abawala bano abato bakkirize Bugembe wadde ayambala empale n'alabikanga omuvubuka musajja mukulu akaddeko mukwano mutuufu pastor Bugembe kamuyitako essaawa eno singa alinayo mukadde munne naye bano bazze kulya bazze kulinnya tokola bantu bapuusinga story ate abawala abagwa mu life bweti tebatogendereza nnyo bayinza okugenda naawe ate kankubulire kino ne Bugembe yegendereze naye agenda kutomera bwategendereza omuwala okulekawo emyaka gye abadde luddawo ebbanga eryo so oyo nze saagala oyo soogera ku oyo nze njogera ku muwala yenna ali were established Bugembe mugwamu singa Bugembe yakeera okuzaala mu myaka emituufu gye twamumulabiramu nga tuli baana bato ono omwana azaala muzaala yandibadde alina omwana eyenkana omuwala ono Bugembe lwakunyumira mpale nakuyambala jiini za damagi naye ono omuwala azaala muzaale Bugembe tayinza kumufunamu mukwano mutuufu Bugembe bw'anaakola ekyafaayo n'awasa ate nabo abawala beegendereze banditomera kuba ekyagaana Bugembe okuwasa ku myaka emituufu si kitono anti manyi waliwo ekyamugaana oba betusuubira naye bw'anaakola ekyafaayo n'awasa ekitegeeza tewali kibadde kyamugaana nga Bugembe is a man fule Bugembe ayinza okufa ne baleeta abaana abamwenkana nga gye bali olaba abakazi b'e Uganda abatalina nsonyi baleeta omwana asinga rediyo obukulu mu kufa kwa rediyo abakazi b'e Uganda abatalina nsonyi zegambya nti Bugembe alina okwegendereza nnyo bano abakazi b'e Uganda bazibu nnyo gwe abakazi baleeta mukiibi baleetera abaana mukiibi amanyi ow'amasomero mukiibi yamala mu kkoma omwaka mulamba n'omusobi baleeta abawala abali embuto baba musanza mu ICU omuntu ali mu kkoma feeling yazijjawo kati bano abewaffe tebalina nsonyi tebatya tebaswala bajja kuleetera Bugembe abakazi manya abaana nga benkana Bugembe emyaka agezaako ensobi awasalaga abantu nti sirina buzibu nga bibadde mulowooza bajja gamba nti ng'akyali ku street nti yanzalamu abalongo bano abajja baleeta tulina storage ey'omwana mulenzi eyafiira ku ssomero erishama sesaazi tulina story efukidde bannayuganda obuzibu nerese abazadde okweraliikirira tetusobola kugibuusa maaso kubanga tuli bazadde omwana eyafiira ku ssomero lya Seta High yali temavaayo mawulire essomero ne livaayo
actually sinza gamba nti essomero ne family yali tenavaayo mawulire bloga kukiraba uliriza family yali tenavaayo mawulire ba bloga ne bafuna information nti omwana yeetuze kwa family kumumba milioni 2 kati ba bloga bafuna batya amanya g'omwana ono bye bibuzo bye tulina ba bloga bafuna batya amanya g'omwana ono ne information nti kitawe ya mumba milioni 2 kyekyamuviirako okwetuga essomero lwaki terivaayo kwanukula bantu banange tubawo obulamu bw'abaana baffe bitune bibeera mu mawulire mumanyi information yentuufu PA essomero aliriddawa era kyetaga director yennyini director aliriddawa lwaki temuvaayo clarifying emitima nga gitwewanise naye baba tebogedde ne bafulumya kye twita ndi muzadde era nga ndi among the parents who support center schools ninayo omwana nene bwataba ku center wokka n'amasomero amalala mangi tulinayo abaana naye tuwetaaga amasomero gano gabeere malambulukufu nze siwerera mwana ku ssomero nga nannyini lyo asobola okunsinga eddoboozi simuteekayo sigenda kusuteeka mwana mu ssomero nze abaana abange nabagamba musoma kkula that is one ebisigadde katonda yamanyi kati omwana wange nyingira mu ssomero wenjagalidde ne munneekangira ku ddinisa lya kibiina essomero eriyina amateeka agankugira oyingiro laba omwana siteekayo mwana eyo story kati bakutuuka ku mwana wange singa buli kimu kirina buli kimu singa nkimanyi ekituufu ku story engeri ze zitambula ku mwana ono naffe abalina abaana mu masomero baagala kututeekamu kino kuba bwe kibanga ekituufu ng'ebyabadde biwandiikiddwa nga byawandiikiddwa ssomero nti omwana yalwanagana ne mwana munne oli naafa kuba waliwo information ye etambula sina verifying oba yasomero nagiwuliddeko but it is a theory sina verifying oba yasomero kubanga ne information eyasookera ssomero siri eryagitunga zonna theories first theory manyi nakola history kati bwe twabeeranga nga tulina ebintu ebimu bye tuleeta ku how something came about nga tulinawo kye tuyita the first theory states the second theory states the third theory states so we are still loitering around theories not until we come to the utmost truth however we will not get the utmost truth omanyi amazima bwe gabeerera mu stories zonna omwana wange bw'aba yeetugidde ku ssomero tewali wadde ekifaananyi ekiverifying ekyo dormitory z'abaana zirimu CCTV cameras tebasobola kuwa footage banange omuzadde yeetaaga okubeera sacrifice okufiirwa omwana si kufiirwa mbuzi obuzibu bwe buli kirezo Stanley Miyingo nze mujjukirako ebintu bibiri minisita ekisooka mujjukira okuva nga nkyali muto nga minisita mu byamasomero okuva nga nkyali muto twali twatuuka nga n'ekyo kati abaana bakikwata Miyingo omwana yenna asoma gwasooka omumanya kati akabiwe kali okamanyi ati omwana ono yafa taata we naye ayina essomero andi kati sooka owulire owoku ekyokubiri kyemanyi ku Miyingo Miyingo yansanga ebamunaanika eyo yali ayina laale gyakuba yali ayita mu bantu nga kalulu tekannaba ne bamugamba people power yazze Kyagulanyi yazze naye tofaayo tujja kuwa naye ku president tuwaani tuwe Kyagulanyi yabagamba ku president muwe Museveni kubwe mupi muwenze koye kobbo tuwaako mu bwe muba temuwa Museveni kalulu nange temumpa siketaaga that's what I remember about ekyo teriyo muntu asobola kgenda ng'anoonya bululu n'akyogera so this brings me to a conclusion to those people who are demanding for the justice of their child. They are joking with a person who they don't know. They are joking with a person who is very decisive. Why? Kakulage loopholes batagenda kufunira kye baagala loophole esooka bwe mmate mukakasanga eri mwana gye yafaamu lwaki mwamuziika amangu ago twalugenza tandika owulira story ng'omwana ali mu ttaka ekyokubiri lwaki bava ku ssomero eyo kimu ekyokusatu ekyokubiri nze kyenkwata famire eyo bangi nnyo batugambye mutuyambeko mubiyingiremu mutegeke eddoboozi lyammwe nze siyingira mu bintu bitagatta famire ejja okwogera ayogera mumanyi oyo muvubuka oyo ani oyo bwalwanirira abasuubuzi yampitako mu 2015 ng'agenda mu kalulu ka 2016 nga mwana mugagga nnyo alina amaduuka awo ku nabukeera gundi awo freedom center bemugala tuteka sente zo mu campaign togenda yitawo one ekifo kyoyagala okwejjamu bagenda kukwata ogwa tribe bagenda kusosola masaka areas na biki byonna bisosola byonna n'atawuliriza n'aziteekayo ne zifa kwe kuyingiramu ebyo lwanirira abasuubuzi bizinesi nga zimaze offa kalina mu kino bw'aba awulira awulire one mwaziika omuntu
nga temukkanyiza ku kituufu kikoze eki kitegeeza mwakweka obujulizi 50%. ekyo kimu. Ekyokubiri, mu sitore zonna ze mwogera tetunnawulira mu sitore eyogera ku postmortem report ng'enenya abasawo. Mutuleetere postmortem report ng'egamba abasawo bagamba omwana yeetuga oba omwana bamutuga omwana bayinza batya okumutuga nga talina kino na kino. Okitegeera? Blame the doctors too. You are not blaming the doctors. Didn't you get a postmortem report? Postmortem report bagiwa bazadde wabula kati waba tolina postmortem report okay waki waziika omuntu gwotakakasa kyafudde ne mutamutwala mu ddwaliro which is not applicable. Tekisoboka. Omuntu yenna afudde ne bwofiira wano osooka mu ddwaliro erya gavumenti ne bagamba nti ono afudde kiziiro naye ekiziiro kino abadde strangled bani abadde naye mu studio batubuulire ki ekimutuze. Okitegeera? Kati postmortem report tebagyogerako. Ekyokusatu tebatubuulirako ku poliisi y'emukono ki kyegamba kubanga omuntu atamatidde nanfa ya muntu osooka ku poliisi kuwaaba. Okitegeera? Tugambe osi yatuvuma DPC yatugobawo nze nyinako omusirikale Luweero omwaka gwali gwa 2016 yangoba ku poliisi nga ngenza okukola ensonga yonna gye nali ngenzeeyo. Bwe yangoba ku poliisi nengenda ku PSU omusirikale oyo nali mumanyi abatwala standard ya poliisi yamukubira essimu n'amubuuza ssebo, when did the police become your house that you can decide who to enter and who to get out? Can you come here immediately? Agumakago okubawo otya omuntu awo. Okitegeera? So bamuleeta ne bamukunya ne yeetonda n'addayo ku poliisi eri DPC Mulamba Luweero. Kali naffe mutugambe te poliisi yatukoze bweti ne bweti naye tebatubuulira ku saidi ya poliisi. Didn't you report okwemulugunya? Bwemba mwaloopa poliisi yagamba ki? Musooke mutulage ebituli we tuyingiriramu nemmwe mutulaga kisitoola ate n'akireeta is political minded. Kali tulina bye tubuusa bingi. What is the dad? What is the dad in this? What is the mom? Lwaki tulaba kojja omwana yeddira embwa ab'entebe bamulwanirira ennyo okusinga ab'embwa. What is the senga? Okitegeera? Tulina bye tubeesingako bingi obula nti kikyagaanya otambula. Nange kamubuuze ebibuuzo byange. Okitegeera? Kati ekisembayo kye njagala okuwa mu kino omwana bamufulumya essomero nga temukkaanya nakufulumya bagamba omulambo gwafulumya essomero ne bagusanga olede nga guliwa nga guli eri ne mukwata omulamba ne mugana ne muguziika. Temutubuulira poliisi kye yagamba, temutubuulira postmortem report oba muwakanya nayo oba mukkiriziganya nayo oba kye yali eyogera kale nakyo twandikyetaaze. Temutubuulira kugundiza mmwe ng'abazadde. Essomero mwagezaako okulyengeejinga terina kyerinyega fine naye mmwe mwatuuka mwali mutwala oyo omwana mwayitawa mwagenda ku gate ne babakwata amatayi nti temuyitawo yingira somero. Dadi bwe yagezaako yingira bamukuba empi oba asikali yamugano muyingira. How did the dad identify nti ono muzadde wa Elishama ne bamugano yingira? So musooke mubridginge gap ey'ebyo byonna mufumbe story yeterere mugikomyewo wano tojja giyingira miyingo mujja mulaba nga avuddeyo naye bwe mutabridginga gap kusiba ebyo bituli miyingo agenda sigalamu SC ng'ate mutuufu. Kansooke nange mbeeko byembuuza Uncle Elishama. Uncle Elishama bannayuganda obasabye emirundi mingi okwegattako okusaba justice eri omwana we yafiira ku Center High. Twagala kubuuza mwava mutya ku ssomero nga temufunye justice? Mugende muziike. Mwaziika mutya omwana ono mutakkaanyizaako kye yafa? Ekyokubiri mutubuulire postmortem eyogera ki? Yagamba ki? Mwakkaanya nakyo mwakiwakanya? Mwaloopa omusango ku poliisi y'emukono ne bagamba ki? Yabagoba yabakkiriza. Omwana eriwa taata ye ng'ali comfortable nnyo ne maama nga basirise. Nga basirise gw'olumwa nnyo okusinga bazadde b'omwana. Eyo ensobi. Kubanga one mwagenda ku ssomero ne mukakasa nti temuyina ne muvaawo singa amawulire gonna gabakwatira ku ssomero awo. Ekyo owange mukulekera nengena na ku mulimo gwange nga tena kyembadde. Muziika mutya omufu nga namwe temwekakasa kyamuse? Musoke ate ne mukomawo oluvannyuma abasawo zigamba ki? Ezo nsobi ne naffe tulaba ebituli mu sitole yammwe. Mwe walwe kino kyogenda oyingira oli kuyita agaye kino ensonga lwaki yali bweti ne bweti because we here we don't battle issues for cash. Kubanga kankubuulire nze omwana wange bwafunira obuzibu ku ssomero sivaawo. Ovaawo lwaki temwasulawo obusuzi okubalaga paka lwe yeetukugidde? N'omulambo mugulekeeyo. Twagenda ku ssomero twagala okulaba omwana we yeetukidde muddomu nga bazigadde n'olwaleero zikyali nzigale. Nze nyina omwana yagwa ku ssomero yali alinnya amadaala n'agwa n'akubawo ennyindo zino ne zivaamu omusaayi
nagenda okebera ku simu yange kwaliko missed call nga 15 naye nga abakuba bonna sibategeera kati enamba yalimu gye mmanyi gye naddamu gye nakubako kuba layini kwe bakubira yange personal nga director yakubye HM nakuba Metron nakuba class teacher nakuba bamanyi omwana w'omulalu avudde omusaayi mu nnyindo wayingirira wano tufudde naye nali nakatuuka ku ssomero nga bakiŋŋambi kubanzo nekangira mu kirasi hey dadi gundi agudde bana ye bakiŋŋamba I don't enter schools ngogenda kumpisa mu protocol kufuna omwana this child of mine is your business and is a customer you cannot direct me how to handle osagira essomero lyonna nze kamabuulire kino nejuzi nabigamba nga abaana baddayo ebyo by'omwana wange asomera gundi omwana wange asomera gindi nga toyinaayo se oli mu bulabi kuba tulina n'amasomero ge tukuze tulaba nga gasaddaaka abaana tobimanyi nze lumu omwana wange yaŋŋambako nti daddy there is a boy disturbing me at school oyo muga mukubi nengula najjolo nze ga mukubi batuyita aba nengula najjolo school van yabe munona ku macha n'agenda nayo teacher nankubira ngamba alo Mr. Kayanja how are you sir good morning bwali bwakumacha nibwa mufine why did you send a kid with a panga to school nibwa wemba mulemeredwa ku solving let that child handle things ili kaza yado lingire ro mwana yagenda ne najjolo ngamba nti ensonga bazikozeko bulungi mulema ebintu kalwalo omuzadde yankubidde waliwo abaana balwana naye lwakuba abazadde abantu abamu obwongo bwabwe babunafu I don't know what is happening in Uganda mulimu abazadde mulimu abantu obanga balina bizibu bingi okubira omuntu takumanyi n'omuweereza message ku WhatsApp toyogedde manya you are bringing the complaint wakati somero ndyaganyo tukolako omwana mune yamukuba namukutula oluba toyogera somero toyogedde mwana teweyogedde manya toyogedde jova toyogedde je muli kali kuyamenti abajjati bafuusa abajjati bakuba abantu embo waliwo wana abeyita abamaje nenga bwe baba wamaje ate ensonga baziteeka ku bantu balala so ndawuza nza basooka mu jjati eno kubanga nasanyuse nnyo omwogezi w'amagye Andrew Felix Kuraije bwe yavuddeyo n'atangaza nti abajjati tukola nabo era ekitongole ekyo tukimanyi kya UPDF kati kirekawa ababadde beekutte kuddamulira nti abavubuka abo abajja mu ghetto njagala okukakasa batakola bulungi research nti gavumenti teyinza kuddira bamajje kubasokoola mu street nga byabufuzi naye ate ku section ya jjati mu nsi zonna kisoboka okukozesa abageto jjati batendeke kuba nanyonyereza ku jjati ani yakugamba nti owa geto gonywa naye enjaga gwotabeera naye waka bwemusanga ng'akotte emmundu tali professional trained kubanga jjati ebitongole ebisinga byonna bigiina mu nsi zonna kibeera kiwenda ekirwanyisa obutujju kati obutujju ng'obunaalwanyisa obutujju tegabeera magye ga mu barracks bw'oba onaalwanyisa obutujju sente ezisinga obungi baziteeka mu intelligence kati osobola obeera n'omuntu awo ng'atunga ngatto naye ng'alina amayinja ga 3 bwemusanze akutte emmundu toleeta mannyogo mwoyo yabadde wali bajja kukuba is a professional trained yakuza naye wali wali mbuyo muyaye wa mu kisenyi gwobadde naye ng'omanyi muyaye bwe muba mwenna bayaye gwe lwaki toliyo era lwaki bajja ne bamunona nga gw'oli muyaye ne bamutwala ajja akubeggwe n'otamanya nga bamutwala n'atagamba nga bamutwala n'omulaabulabi nga zekukubambo nina yeyita president wa ghetto abavubuka bano bogamba nti ddamulira abasokola mu ghetto n'abateeka mu jjati abajja wajja otali omanyi wano waliwo ekirowalanya ddamulira president bwe baba bakuggyako amajeego nga tomanyi ne bagatwala ne gakomawo ate gakubeggwe n'amagye ge wasigaza weyita president wa ghetto kati kino kikulekawa babakuvuunisa balina bye boogera bye batalowooza omanyi boogera ebintu bye batalowooza imbu ddamulira agenda mu ghetto n'alondalondayo abayaaye nze siraba ku president atambulira ku propaganda w'abawagizi omuwagizi kyakoze mu butalowooza ate naawe n'otambulira ku propaganda oyo kubanga omusiru yabika genosale ali eyo lumbuye ye yatandika propaganda oyo atokiwabudde atuwuliriza nali kiyisaako linnya lyakyo omuntu omukulu Bobi Wine nakozesa peji yange namba live media
nenkuba ekisajja ekyo nekisimula ku map abantu emitwalo 7 nembaleka ku eyo page nengena nkola endala sawa kudamu kiwabudde yaddamula watukola bubi okumentioninga ekisajja ekyo mukiwa amasanyalaze gaddamu kireke let the dead rot and don't allow them to smell. Put enough soil on the dead. Why do you help the dead to resurrect? Amakagadamulira wano webamuzala. Omusajja ina intelligence gwe talumbanga wamwe gwoso ogende wabo. Si muna Kenya, damulira muna Uganda. Era bamuzala bangi bamanyiwo. Era ne wabeere waka bangi bamulaba nti uya akomyewo. Kali gwali ebweru okumanya damulira wasulo waje bamuzala kikusoundikira nga kyakabi naye ffe abali wano mu Uganda tuyita wenca negguloni nomusanga mu katale ng'ali emmere ng'ali mu baggeto damulira wuuli abeerawo ekyo kiri kikola nnyo makulu naye kyenjagala gwoba oli bweru dinnya transport waali wabwereere tumukuwa jangu wano yambeko banno munoonye eddamulira lwaki obeereyo nolagira banno wano wasula mugende mutwalewo kino linnya ennyonyi transport wabwereere nze mugaba jangu wano abakulu bano batugamba nti damulira amagye gano agasobola mu ggeto amagye gavuddeyo ne gagamba nti ati kitongole ky'amagye era tukimanyi bulungi operation zonna amagye ge gakiduumira ekibi ate wuliriza amagye ge gaduumira jati damulira wa polisi problem abavubuka ba nupu je balina neddamulira kwe kubajjako abayaye baggeto buli je balaga kubanga yakwata ghetto na steering abavubuka ne baba wa capital ekyo kadingo tekimukolera ayagala muvubuka abeereyo nga ayaga mboba weeyise w'amagye n'okola ne zi parade njagala okkirize nti oli mwetefu abaana balina ebintu byetwogera ne batabiwuliriza bw'oba oyagala kulwanyisa dikiteeta malirira bambi okusaagirira naye oli mu bintu bya kisiru bakuparadiza ng'amaliridde gw'oli mu kunyumirwamu bunyumirwa ani gwogenda okujja omugati mu ngalo akutunuulire butunuulizi oli mu kwekubya bifaananyi omusajja akuteeka mu kifaananyi ekyomuyeekera naawe nojja n'okiyimiriramu oli mu kunyumirwamu ate oyogera bigambo bya siriyasi mutusobola n'okuwamba kati bw'olaba gyatezze polisi wejje yeewandegeya first police office mubuuze why are you here mpe empapula waliwo odipisaawo wandegeya is it Hasani mubuuze Hasani why are you here Hasani ajja kubuulira I'm here for this and this mugambe mpa restaurant oba mpa kino oba ninda nyambale bimugamba ajja biwuliriza kubanga eyo ye poliisi ey'abantu ye poliisi eyambala kiyunifomu ekiringa ekiseminti ey'abantu naye bw'olaba poliisi Kenya waliyo poliisi eyamba ejja n'ambalaasi bw'olaba poliisi y'embalaasi ng'ezze n'olemerawo you are dead kubanga yo bagenda ogisindika nga bagigambye eyo tasoboka akuba abasirikale alina n'ebyokulwanyisa bw'omuloberamu ofudde kati ye jati bagenda ogisindika nga bagigambye abo tebasoboka temubaloberamu emundu basobola ogikujjako jati nakyovula tebawanyisiganya bigambo they don't talk feesi bw'olaba omusirikale nga feesi agibisse ekimubikisa face is ready to do something inhuman ekitali kya bulijjo ekitali kya muntu yensonga lwaki taagala olabe face ye kati I was looking at someone agamba abaana yali mbidde yali mukasambidde yalina wano mumwebale nnyo mufe nabo mumukwate omujjege kye ekyokumaaso okwate owajjati omujjege ekyokumaaso ng'okyali mulamu he is trained millions and millions of Ugandan musolo gumugenda mba mutwale ebweru sokoleke yali atambula wajjati yali atambula waliwo omuvubuka amuyita Tawa ajja amuvaako mabega temulina kyemutugamba yelelele musajja bw'agende maaso agenze maaso yamubaza just in a second namukuba engatto namukutula okugulu mu joint teri musirikale ekyo wa polisi asobola kikola teriyo muyaaya amanyi nti bwe balinnya wano engatto okugulu kukyama weekuti taliyo oyo omuntu alina okuba nga yagenda e Russia n'amalayo omwaka nga mulamba n'amanya nti wano bw'olinnyawo ekigere kikolerawo leeta gye ey'owansi kati bw'olaba jati kuba maamawo ne taata wati the end be bagenda obeera mu ddwaliro be bagenda okujja n'empapula ezikweyimirira bw'olaba poliisi ezze jangu obabuuze by'oyagala they will answer naye bw'olaba jati ezze duka ewamme mu kitanda weekweke otherwise ew'omutiitiizi babeera bakaaba babeera banyumya ebyaliwo ew'omutiitiizi bakaaba
bemuzanyirako tebazanya kyokka ate mmwe muli byakuzannyamu mutulabisaamu bano tebalabisa kambabulira abavubuka gojja kunyiiga kubanga mbigambye naye ati the end ojja kunsanga ng'olemadde oŋambe waŋŋamba nekikolaki ekireeta jjaati mu bintu byammwe baba paradinga ngaabantu z'amagye muzirina era mweyita bajjeno kati kitegeeza kisobola okubaŋŋanga be bannamagye bannammwe ate ne bw'otunuulira sikafu ezaava sikafu ezo ne bwe yali badde gavumenti ki jjaati yayagala streamlining entambula yaabwe jjaati yajja streamlining entambula yaabwe mu kkubo ekkubo libeere nga liyita nga ne lino liyita kubanga jjaati bwebeera egenze mba seculiko terina bakuba nabo balina emmundu erina ba streamlining nti bano ba SG muyita wano naki naye yali ezze emanyi erina bamagye ebawerayini walaba kye babakola okuyisaawo Kyagulanyi kakatize bwe nkukuba ne bwembaazi you are not going to come and distort my peacefully then when I slap you claim for the law and your freedom onjuzizza olugoyi onkubye ejjinja ku mutwe okasusa ejjinja nga kyoyina gwolikasikira ayina mundu omusubira kola kingo mukubye eriiso naye akwana nowajja ati muntu akwana kati omukazi gwe yakwanya mugati tugenda sinkana ku Javas wayi tunywemu ate je n'eriiso limu he has to defend his eye so baleme kubalimba abavubuka bano nti ogenda osiriwalire ku muntu ayina emmundu olowooze nti agenda kugoberera amateeka aleke emotions ze kuba naye ayina obusungu bwe abavubuka bano tebalina okutegeera first of all Kadingo yabalimba n'abaparedinga ng'abamagye kyekibakubya naye manyi be bakafuna kyekibakubya baba paredinze ng'abamagye babawadde n'amayinja g'amagye balina n'empingo gajja okuba eŋŋanga balina empingo muzirina balina buno amagye bwe gajja okuba eŋŋanga bakubayi baby kati bw'aba mukama wamwe Kadingo takakasa kye mulimu ababuulire ekituufu nti muli mu byakwekubya bifaananyi oba yeggoonya abategerako butegezi ku postinga goonya waliwo kye tuyita crocodile theory goonya evaayo ng'ennyama emmere gibuzi naye yasamye mu maweeti kati erina homoni gyescreating neewunya akamwa enswera zonna biyenje bityona ne bijjula mu kamwa neggalawo kati bababuulire ekituufu gwe muliko goonya ogugwe gwakwasama ne mujja ne mugwako naggalawo kuba bukyanga batandika batwala mu 2016 what has ever happened gwe batwala gwe twerabira biringanga bino bithiore bya wampisi bali ku kyoto soleke bali ku kyoto naye ng'empisa eno nakoomu bweno nakoomu bawoza tosula mu kiryo kyange mututte mututte ne muteeka mu kiryo kyange naye labira ndi ye gwedde okukola ki gwedde okunukkakana ku kyoto empisi yabamalako kakati gwe sooka weebuuze ku mutima gwa Bobiyanga ku mutima gwa Machete okubanga bakyali mu kkomera leero nga tewali kikoleddwa balinza gavumenti lweyagala ete nalaba mama wa Machete omusiru sirabanga muzadde musiru ng'oli omwana ali kuhanga strike takyalya mmere gwoli kweni yupi kubanjiza omwana wo mu kifo ky'okutambula ng'omuzadde nga mama Sejjirinya n'otambula ogu n'otandika yiiya oli kubali bali baagala omwana afe tugende tuziike n'omuyoolerero motoka zikaabe nga ziyingira gye baziika Machete boogerera awo ebikankana ekyo kiggwe mama wa Machete ddamu obwongo tunuulira ng'omuzadde bannayuganda so njagala bavubuka bano bakitegeere ekisooka babayingiza mu bye mutategeera abo bakube Bobi Wine olwaleero kubeera mu kkomera ekirungi nabo bamagye n'abalala nga balinga abamagye ekyakwasa Bobi Wine kubeera na lanka z'amagye nga mmwe abalwanagana n'ejjaati ze mulina mweyita b'amagye ne lanka z'abajenero muzirina naye bwe babaleetera amagye ate kulayi bebi yeekwasa bantu balala UPDF yatuyambye mu mwogezi waayo nevaayo nesimba nti jati kitongole kyaki kyamagye mwe bennyini mweyita b'amagye kubano be bakuba balina ne lanka z'amagye ogenda uli ati Jeno Gundi ababagamba no bagamba vaawo Jeno Gundi vaawo afantu nakyo tugamba vaawo munsi yawa munsi yawa nti bafuuse b'amagye munsi yawa abavubuka abo ne baba batambula ku kkubo nga batwala president gwe bayita president ba hijacking and traffic nedda walire ezinga mikono nga be bakola traffic be bakirize moroka eyitewo eneyimirire enekole bweti gwe tatuwagira nnyo yimirira wano munsi yawe ekyo gye kyali sibalinaako buzibu
era mbagaliza bagende maaso balwane ne struggle yaabwe bajjako dictator waabwe naye anything that happens to you ng'oli mu struggle y'okulaba ng'ojja omugaati mu kamakooli ogweteekemu tonkabirira mwate yogerako nedda ssebo tonkabirira gwe lwano nzija omugaati mu kamwa oba olowooza kyangu naye bwekyo nna kye nakkola ng'ogeza bwe nakwata olugalo mu kamwa n'enduluma toyingiza mbatayi baddeemu lwana bibyo and sinking bagala balwanisa dictator nga dictator awanise bagala bakole ebyobutujju n'ebyobuyekera okujja gavumenti mu ntebe nga ye gwe balwanisa azinze mikono abagoma bojja ku kyalo nekizuuka nti yakalyako abantu babiri bwe batubuulira gye yakwata ne tugendayo ginoonya tetugendayo nangalo nsa tetugenda nga tuwuba mikono ogenze mazina g'enkima ne twagala mu kyankukoonako empologoma ejja batagula mwenna muleme kudda dictator polisi amagye bwe mugakwatira ku kitebe mubayisa bubi mubakuba mubambula naye gwe oyagala bw'ogeŋŋanga go gakuyise nga mwasomerawo bye mukola nebagana abaga gakyagulanyi if God happens to sleep teriyo majje neyebaka nebagana abagaani nebagana ate nno mmwe nze kayanja kanjogere kino nze kino nkyogera nnyo nze nsabirira nnyo nga bwe nasaba ndabeko ku Liverpool ng'ewanika ekikopo kya Premier League kubanga banyumiza gye yakomo kitwala saaliyo natandika owagira Liverpool mu 2-4 mpaka leero olwaleero kiri confirmed mpozi nga Katonda azinzeeko ensi egenda kukola ki egenda kitwala naye nga bwe kirabyeko njagala nammwe mulabeko ku mukulembeze nga Museveni avuddewo the only romancing president we have is Museveni njagala mulabeko ku mukulembeze mumanyi kye bayita obuyinza Mamulikuwa na Museveni kwenda ku radio novuma nobeerawo musimanya edi mutwe simanya nuwa mutwe ngobeera wali kanyanya okeera ku Museveni kuvuma abantu bonna wano banga Godfather nga kujjeko nyakazi novuma ulira Katonda malirize obudde buwedde novuma speaker n'omunnyonnyola n'omufaananiza ekika ky'ebizigo naye nga bakumanyi bulungi nti oyo bamuyita nuwa mutwe n'obeerawo njagalayo gavumenti endala ejje ne bwebaya okimanyi nti Bobi Wine n'amala jambo yinza wano olaba abakambwe nga ne babukwata ng'omwogerako ne bakubuulira gy'osangibwa gy'ozaalwa gy'obeera naye n'akwata obuyinza njagala mulayo ku gavumenti endala mukakase kye bayita gavumenti yogera mu dakiika 2 njagala twogere ku Suna Ben ni mukyala w'ennambwayo abo twabawangudde sibaddamu bw'omeggatoluma atuwuliriza njagala ategeera ensonga bw'omeggatoluma mu dakiika 2 njagala owebuwe bavubuka magezi abavubuka nze sibanga bawa era Suna Ben bwe yagaana owuliriza yakifacing one obukazi obutalina kabina listen yes abakazi abatalina kabina obukazi obwo obutonotono mu saizi ya nnambwayo abakazi aba batalina mafiga maibulaza tebabazanyirako bw'omutuuza mu makaago bintu byasimanya keera otambule tobirowoozangako ajja omulundi ogu ngazze si be bano ab'amafiga ab'amabina nti ye buli kaseera buli waayita ku makubo teri mukazi atalina kabina agenda kukugamba muze bangi banyaayaanira omanyi lwaki ntudde wano gwe lwakuba nkwagala bamafiga ye babyogera Omanya abankwana, omanya abansiya nga ntambula. Yene bw'omugamba ntambula ogende. Alowooza byangu ajja kufuna bakola ki? Naye bano basiriimu be. Agenda otuula ewuwo ng'asazeewo. Bw'oba olowooza nti ogenda kukeera mwawukane. Agakatonda mu ggulu. Wakasanga abakazi abalwanira abasajja bameka nga be bamafiga. Bameka. So, abalwana. Abantu bagamba nti babeere ku bakyala abamafiga. Bw'oba oyagala bya kiyaaye. Salawo size. Zibakolirako ebyekiyaaye. Ebyekiyaaye tebikola kuziri size z'abannambwayo. Ekyokubiri. Weegenderezanga nnyo omukazi mu mbeera yonna ng'asigala mu kkakkamu. Nalabye abawaana omuwala oyo obukkakkamu bwe si bukkakkamu. Kanjogereko n'abavubuka. Ajja kukumalawo. Kanjogereko n'abavubuka abakyezimba. Ekyokusatu kayanja naawe nga nkigamba bw'obanga lonnatuuka kugaba bya bugagga mukazi wo tamanyanga ebibyo. Bw'aba amanya amanyako bibye naye ebikununulanga ggwe bisigale nga bibyo. Okomekereza bampita Godfather. Godfather n'abavubuka abatuuliriza. Suna Ben yawangudde era ennyumba yagyeddiza. Naye njagala kibeere kyakuyiga eri abavubuka mwenna. Towasa mukazi akusinga magezi. Mutuule nnyo muweeyinga abakazi gw'ogenda okuteeka mu maka.
bwaba tasobola kusigala nga mukazi oyo muveeka ayina baawe sigwe. Ekyokubiri, mwewale nnyo okukolera ebintu mu mukwano. Mukazi wamulabye jjo juuzi bwe mugenda mugula ettaka otaddeko endagaano bwe yakutwalirayo essente yakola bino yakola bino mwawule bizinensi mu mukwano. Yabadde amuwunzise. Okitegedde? Omukazi yabadde amuwunzise Suuna Beni nga n'ennyumba kisoboka okuba nga tagirina. Yabadde amuwunzise. Ekyokubiri, bw'okolanga ebintu mu mukwano bisolovinge mu mukwano. Suuna Beni ogwo muzannyo yali agudalira wabiwa. Omukazi azze okubba abeera muzannyi wa firimu taba mu mukwano. Kyo kyobulaba nkugambye nti omukazi akusinga amagezi muleke. Mukazi akusinga ebitabo muleke. Ne bwe muba muli ku level y'emu. Omukazi yazaalako. Ekyo kirala. Omukazi akusinga asukka emyaka 25. Godfather, omusajja ataasoma omukazi yasoma muleke. Uliriza omukazi yenna nga alina kyakusinga mu nsi eno mulekere aba muli waggulu ne bw'aba akusinga ssente. Abasajjazi ababonyabonya abasajja wano amusinga kiraasi, amusinga luzungu, amusinga kusoma, amusinga bugagga. Naye ekisinga obukulu mu byonna biva kuwasa mukazi akuliridde n'okuwasa omukazi alabyeko. Tekirina ngeri kasita abanga omukazi mukkakkamu. Teri mukazi agenda kukakkana ng'onoonya kyapa naye anoonya kyapa. Uliriza kino, abakazi gye bali ng'omuteeka mu maka ng'ebyekyapa tebimukwata. Tebakulya ebinusu abakazi gye bali nga bank account ye taagala na kumanya na pin code. Wali owuliddeko omukazi abuuza bba kati bw'ofa oba otulesi. Ati uliriza Godfather, omukazi nga alina kyakusinga mu bulamu ne bw'aba akusinga thinking capacity ne bw'aba akusinga kusoma bbaluwa muleke onoonye omukazi ali wansi wo. Abakazi abagezi mubalekera abasajja ababasinga amagezi. Abakazi abasomye ennyo mubalekera abasoma bannaabwe oba tuyagala kubona abasomye ennyo tafumbirwa. Ani nkubuulira wabayo abamusobola. Abamusobola be bano wala be tuyita ba yesimaani. Gye bali nga ye talina kaalina mu bulamu anoonya bamubeererawo. Godfather, abakola donki waaka, Godfather, abali emirondo n'emmwanyi. Eyo nga tuvuddeyo Bossman Alien Sikini ya performinze oluyimba lwa Kadingo yakwata embuzi mu bbaala abantu ne basanyuka. Abantu batuusa akaseera nga politiki sadukidde ddala mu ndongo. Sijja tuteekawo bigambo. Era Bossman Alien Sikini olwaleero ye topest. Njagala kukubuulira abayimbi abazze badominatinga abazze bamalawo kati ejjoogo by'ebyobufuzi mu ndongo. 1 Eddie Kenzo, owokubiri Big Size Bebe Cool, Lili Pazo mumanyi, Brabito Mutujjo mumanyi, kati ne Bossman Alien Sikini tibasobola okugenda mu bbaala soko owulirize ne bayimba ennyimba nga Kadingo ne gurupu ye bwe bavoola abalala nabo ne baziyimba bannayuganda ne bakuba engalo. Nsoka nkuwa ekyo nyina kyempulira kyoyogeddeko sebo obudde butu katono nnyo kikyakuyisaawo butikitiki. Wakyegendereza nti Eddie Kenzo is no longer competing artist oba temunnakiraba. Wakyegendereza nti Eddie Kenzo is perishing. Agwawo is no longer yatuuka gy'alaga alinga eyatuuka Eddie Kenzo alinga eyatuuka gy'alaga ekyo kituufu.